banjoze nnyo ne gwonenya siye banjoze bonenya be bani mu NRM emasi bi nena muswera amasi mwe kwate kadi ya mwezitira obululu omukono nani yakubantu n'abanyalako family yange yonna naginyamu naginyalamu sisobola I cannot go with an NRM card. You can't. Nze mbetikira ekintu kyammwe ekiwunya toginteekamu. I cannot be in NRM. Abantu banakuwagira tebasobola kuwagira ng'oli mu NRM. Erakai. NRM. Hayi. NRM ewaffe. Nawe tebajagala. Yanukadda. Owa NRM Erakai wangula. Baba mumbidde. Ngayitawa. Aita kati abana bayita kuuma obululu ngayitawo moyambala ebya NRM mu kibuga balaba kyonzire ekitambula siridda mu kukola mu gavumenti ya Museveni kusa ngera kumaja nenkaba ti abaana bange ne batusoma ku mulembe kubanga oli omukani ku bantu omukania nokukiriza niemu anyolemu neddo mukaji oze nnyo family yange batujoze ne batuniako ne batunyalamu tuli bidoli byabwe katwavuwale tukole tutya ne Museveni talimpa mulimu nengukola abena nemu lwakibane ku bantu lwakibane ku baana babanabwe none ku mwana wa munesoma master nomukajuka ku jirikiti ko basulembwa ndio limukaba tukaba nkoyo muko nemukoza ine kyampa nemukozi yaddu nemuhozo mvudde ine kyampa jeno muhozo mvuddemu andi nkubolire ngawa wana muhozi wano betikami obwongo tayina betikami tell us if you are an intelligent person tell us 10 Ugandans who own property in Europe, everywhere, who have declared them. But matter mubirese, you are idiots. The High office is composed of idiots. Coach Komi Musatu Tonyeza Osat Radio 4 and Sonsos Lechikomi Ka Tonyezam Sam Radio 7 Eiraka Yabajikuru Bom Kamakabari Ganze Adam Kungo Dina Media Consultant Yosef Tamale Mirundi Mutabani wa Mole Namatov ne Yohana Mirundi when you government Museveni Ninyaba mbuza wabakola chiwababa kumukazi Katota yambadde kya muhozi n'ekimu kakofira kaliko General Museveni ka yero esuit teriko muhozi nayo nga bwatiro kukola nayo ya yero azina abera ku muhozi buli kaseera wanje tobere ku General muhozi buli kaseera nidda nange enkola omanyi mwe mutamanyi last week wayogera ekintu ekyewunyisa nnyo abantu era kya trending nnyo abantu badde bambuuza nnyo ku kyo bagamba nti President Museveni ye bali mukulana kaliba si wakuvaako olaba ne General muhozi teyamuwadde it is true you meant it newandika mu katabo you see for me abaana mbalaba mu meeting zabo ebyuma byange bibakwata waliwo yadduse n'avale mu makage yavudde mu makage n'agenda eri Antonde nalabye mukula ebyuma byandaze mukula omulimu n'omukyala naye gwe sinneetegereza bulungi sinabikirira lino bitatuule but the man is embozi bitatuule in a meeting ne bagamba omusajja ne bamugamba muhoozi muleke gwe sodawo toyinza kuwanga yeggalidde mu nnyumba ne mukyala we n'amugamba nze ngenze kangende lwakitula meeting embanziraba byonna wabira by'okukatambi yes ng'obujozi bwe bubatuuseeko kubanga nze kankubuulire yagambye nti ndi wizard nti Tamale Mirundi wizard Museveni manya Mwenda musajja mugezi Mwenda yabuuliridde munne namugandi naye mando yava mweyano kimanyi nti oli mandwa ye okukuba oyo musajja nnyo omwenge n'okukuba ku makya ne buzibya obudde wali omulabiko naga nti eyo mando bannange Mwenda amanye eddoko Mwenda oyo gumulaba Andrew Mwenda takiriza mu ddiini akeza nti wali eddogo Mwenda takiriza mu ddiini but yaga nti onyo omwenge kuva ku makya mpaka luggi yamugambye gwe gunyolabe yagambye munne nti gwe bobo gwe gunyo gwanywa
Onoraba n'envunza je muluma ku nti bwogunywa obaaki namuga nti emando tugita bamweyana okay bwogunywa nti ne mwankole mweri bamweyana gwe bwogunywa kye kibeerawo guyita mbuyisi genda obuze bajjo bajjo yategeka kuleeti 10 ne mugazi sumulule wali ku national theatre zisumulule nanywako 6 nadduka mwateekako kuleeti 10 ng'awakana nti oba osobola okugunywa n'ogumalawo oba nedda n'aziteekawo kuleeti 10 n'ozinywa yakoma ku 6 nadduka bajjo kuleeti ebeera mu cupa mmeka 23 24 24 yayita abananyini nze ne bagunywa wanywa esooka kuleeti n'onywa ey'okubiri n'onywa ey'okusatu n'onywa ey'okuna n'onywa ey'okutaano kuleeti ya bbiya n'onywa ey'omukaaga bajjo nadduka mubuuze oba teeteeka okuleeti 10 nakoma ku 6 nadduka ate si lunaku lulamba namugamba nti zonna zisumulule olaba amaanyi ge tutambula nago wanyanga anywa amazzi sikattapiri nempita abanaagunywako era mwenda yamugambye omusajja ti gwe bw'oba yakutegeera nti omusajja mandwa y'abamweyana anywa ku makya n'azibizaamu mwenda yamugambye gwe gunyoola wayita baana abaagunywa naye mbadde njagala olina bajjajja ku mutwe emandwa mbadde njagala tukole kimu emizimu ku mutwe gyagunywa onsomera akatabo kano nja kasoma okansomera eddakiika 3 nga kikasoose why President Museveni yataddewo abantu banyambe mu kuwangula akalulu yagambye amulede maisani kagende mu parliament kati ne wabaawo omusajja yagamba bwenina kubeera mu NRM yalagawa eyo yafa DP yalagawa eyo yafa CP yalagawa eyo yafa FDC yalagawa eyo yafa PLO yalagawa eyo jite nenanyini y'omute PLO yaleese obujozi nopu yalagawa bwenina kubeera mu kibiina ky'NRM fulaga yamwe ewaffe etundayo mu Museveni agambye is ready nabalabye nga naye professor I respect you Professor Somai. How can you organize a wedding budget without involving the Sirimu? Torimu. No, naye wagamba nti ogire mu NRM. Yagambye nina kubeera mu NRM. Ani agenda naye. Flag ya NRM. Ffe mu Buganda. Tabatakoze bubi. Kankubuulira. Wagira mu Museveni ssentebe w'ekibiina. Political science batugamba. Never swim towards the storm. NRM yanuka. Yanuka vote of no confidence eri mu Museveni gowagira. Museveni bw'amampa ssentebe w'ekibiina. Museveni bw'amampa se nga ne mutabani wa nkulu yadduka piraawo omwana we yadduka NRM n'akola bill abiteeka mu nze bo 5 billion. Tosobola kukwata flag ya NRM. I have been respecting you but on this I cannot. Toyagalira ddala NRM. Conditional. Toyagala kumanya. You must be nedda. Nalabi omulenzi oyo ng'aniya ku bantu. Yagenze wa Professor Namugam. Okay. I've been talking to the president. The president says, Mirundi is indelible. Okusinza Katambi. Omusajja agende wa Museveni. Museveni namugamba nti omusajja ankubidde abali corrupt. Ankubidde Mbabazi, ankubidde Besigye. Naye mbuye muwagire. Professor. I like the Professor I admire you and Uncle Sam. When it comes to stand on an NRM card, which is rotten, NRM yagala eyafa, CP yalagawa eyafa, DP yalagawa eyafa, UPC yalagawa eyafa, PLO yalagawa ejite. PLO si PLO PLO yamuhoze. Neto tosobola geraageranya NRM ne DP noga byafa NRM yafa DP yafa NRM enuka
wanje enuka NRM enuka ewunya enuka ewunya NRM mfu. You are carrying a rotten corpse. They are carrying a rotten corpse. Yes. NRM. Atoba kankubuli. Omwana wa Uhuru. Adukate wa Uhuru. Nabaga nti fetulina basoma psychology. Ti omwana w'omuserikale wa police bandi y'amagye yakuba. NRM enuka. Enukishe. See? I must stand on an NRM ticket or independent. Byonna sijja bikola. NRM yabachi. Omanyito olale ngoze kati ya nupu. Oguze kati. Bazitunda ate zikamanya. Oguze. Njogoli omulenzi ono limugwe mu mutwe. Ogenda mu nupu kati. Abalowooza nti sina gyendaga. Bajja kunyamu banyalimu. Kati awo tusobedde. Owagira Piero yo owagira ne nupu. Nupu njiguze kadi. Nze kadi yange gyenina ya DP. Enali musubiranga kona kadi yaye. Kati olina bbiri. Y'obujozi bano bwe bazze banyamu. Abaana bange tebatasoma. Omuggo omubi gukwasa ku nkanaga. Netuli professor ku musajja mu. Kati kadi ya nupu gana. Mass President Museveni has released 5 billion to enable him to come to parliament. Good. But onania ku bantu abanyalamu. I have come from the president has said he must be an NRM flag or independent. Ebyo bibyo. Kadi ya nupo ogenda gikozesa ki? Bakoma okuniamu. Aikanika nze nsobola okuwangala ng'enali mwana atambula nayo. Ani ageza ku kadi y'enali? Ani age omulyozi omujozi. Namulabye nkadduse mu nnyumba. Baagala ogire ku kadi ya NRM. Ngwe. Ogwe. What is important? Katono nyo kanje soma katabo ku Radio 4 and Radio 7 What is important? Let me tell you. Yep. You cannot swim towards the storm. If NRM is only needed in my family, in my constituent, mujirete. Momujono. Eraka NRM tubajaga. It isn't killing a sack of omo cannot kill a simple chako. Nga NRM wajichawa nnyo. Omulenzi yajiniamu. Mukoddomi wa Museveni yajiniamu. Nakuba bakadaga nakuba nga Museveni asiri. NRM negwa. Mbwe emase kale NRM flag. Kedeko kana kasana mulidde ng'ania aneregamu. Kedde kula kadi yanu. Njagala obujozi bwe bwonna mukuba embumujjemu. Yes. Ogenda kugira ku flag ya nupu. Opportunity. Njogoli omulenzi oyo ne galubindize. Kubanga yanyamu. President yataddewo akakiiko. How can we help Mirundi to go to parliament? He's a genius. 5 billion. Nalyo kwalize ngalabiye. He must. Katujje ku Radio 4. Oyo omulenzi buli bwe mulabira. Kasana mutegedde nti yagenzeyo n'obujozi bwe. Nengula kadi ya nupu. Njikuze kati kumacha kadi ya. Njogala kuba bujozi bwa mulenzi oyo. Why not Piero you? I am hozi. Ayagala. Ne mulenzi gobona tumvudde kukunya. Mulenzi gwe. Bw'onoba tonvuddemu ne kisonza lutwe muli babiri. Mujja kunfunamu obuzibu. Balina farewell party. Buli muntu yenna bamuniamu nnyo. Bamuniamu abasande ya ponda ne mateke. Nabakala ne mange ne bamwocha omukaya kala kunyamu nga hemase ko nswera amazi. New vision nswera amazi. Hemase ko nswera amazi. Mbo mukaya niamu tandiko kunyamu. Nagenda wange kwebaka. Katwavu wale tukole tutya. Niwe Museveni talimpa mulimu nengukola. Ndiri ndala bwerimbula ndifa. Nilishita kukiza mukoddomi okuniamu nikisonza lutwe. Anti obijjako. Ate mbyogerere wala. Nze kuwulira. Ekyokoli yonna erituniyesaku ne batuniamu banyaffe bazaala bidoli omukabi niemu.
abenalimu lwaki baniya ku bantu lwaki baniya ku baana babannaabwe noniya ku mwana wa munne yasoma masters n'omukejuka ku jirikiti ko basula embwa nkoye omuko okunniyamu nedda ejokulya Museveni liyitiridde fe abajja omukolera omukono atufuula embwaze n'atuniyako n'atunyola ng'aniya buniya yafumula nakisi nadduka noyavuwaza musajja nga nze yali kamunye naye era kamunye mitwa emiri 3 nze namugamba okutunda abantu ebwe Ale tukomyewo li ku kikome mu 3 tonyezawo 3 radio 4 ensonso zina kikomeka tonyeza musa Mohamed Amale mirundi njagalo kakane abasajja batuniyedde ku mitwe abasajja batufudde ebitoli ne batuniyamu ne batunyalamu abana baffe batasoma twabakoleki basajja mmwe twabakoleki omulizo ono nkodomi wa Museveni namukoleki okunjoka bwatyo muwe nyuma Satu katonyeza 3 radio 4 ensonso zina kikomeka tonyeza musa radio 7 eraka lyabeji ku mukamakaliga wanga olanga tamalinga mukambwe nnyo leero nedda banjoze nnyo ne gwonenya siye banjoze onenya be bani mu NRM omuko yanjoze ne kizunza lutu Secretary General siyoyo Museveni yalowooza nti ajja kunkanyuka ku National Chairman sinza genda ku jirikiti. So who are these in NRM? Who are these people you're talking about in the party? They hold no position in NRM. Olaba omwana wa Museveni ajidduse nakola PRU eyekyaliwo he must be in NRM muswera amazzi mwe kwata kadi ya mwezi siro bululu mwabanukanka amazi mwana omukwana nani yakubantu n'abanyalako family yange yonna najiniyamu najinyalamu najako palokola mbu ajake mu beraddu nakana akazunzoro beraddu ngenkuba okay katika kanano oyogere bulungi ensonga zo sisobola I cannot go with an NRM card. You can't. I cannot. So mukama wo Mwami Museveni bwaganti jira ku kadi ya NRM sijja kujijirako ojja kumujemera ere sente weziri if this man God nzembeti kire kintu kyamwe ekiwunya nanyini mufuya akwata NRM yavunde chinkani dao is rotten. When you see who lose children going to another hotel for pilau, what do you have? We hear from Museveni is your biological son. He's running off from NRM. It stinks like a corpus. I cannot be in NRM. NRM is discredited. Now therefore mukwegana Mwami Museveni because you sent to be which bina chino national chairman which bina whether Museveni supports me or not I will come to parliament. I'm telling you. Uyu muvuka chobola bangati ajoga abantu bamugamba ave mutakiriza abala bamusubira 30 billion eza dollar ngai president wa Uganda yali adamu nakano no abagala organs bazikawa kayino kuzonzo rufi nekagenda nemulako. They want to be, yes. Abantu bana kuwagira tebasobola kuwagira ngo limu NRM erakai NRM haya NRM wewafe nawe tebajagala yanukada NRM yanuka in fact NRM kusudu wabarawo aba communist bali the communist party NRM yanuka derakai yanuka NRM enukishe tori ajesimbamu teri omuntu yenna kumubira bululu bagamba wa NRM erakai wangula baba mubidde ngaitawa aita kati abana baito kumubululu ngaitawa nenakishiye NRM they can be teri kyalo wano NRM kisobola okuwangula wa bantu baji kyawe ya nje oli NRM nze ntambula nditi netisatira Museveni tambula na mundu nawe oliyeyo ogenda okulaba kankubuuliza nze mpita mu kibuga netisatiramu naye abatunulira ekyonziira waggulu w'ebizimbe obeera ng'omuyaaye bw'oyambala ebya NRM mu kibuga balaba kyonziira ekitambula ne bakukube okujjako nze bankubira jambo
baga nawo oli eyo nze mbogerera nga ng'ekibiina kiserebye t-shirt ye nale muyita mu Kampala teyitamu haya ng'oyambadde t-shirt ye namu noyita mu Kampala bavi ate wano psychology muzibu nnyo kati nze mbeera ku mikolo naye omanya abantu kiba naawe oyambala yero bakinako obuzibu kankudduke aba NRM babadduka buddusi abaganda balina psychology takuga nti yijeemu faza yaga nti ewulira abazinyi neno gye bali abazinyi tuyina mu propaganda kyetukugamba nti kikuba okyosuuza omuntu kimukube bwana mirundi nawe oteekako t-shirt ya President Museveni yakwata Nsibambi professor prime minister Nsibambi yagamba biro Nambozi yayimuka mutize Nambozi atalinyakako ku university Nambozi is level Nambozi yasoma wano ku Uganda Matters University recently Diguli soma no yasoma anti yasoma ki what I'm telling you Nambozi yakunga abantu ne badiza Nsibambi said professor of political science omusajja yawangula professor center zakajubi yabali bamitanseri betya ngatunda tonto wandege yamubechu makalulu yawangula Ben alite yawandisha omusajja wakutale mvuza zamu the only intellectual Muganda intellectual nzenzeka. You're the only Muganda intellectual? I'm the only Muganda intellectual. Atabasigadde? Tebayina. Kubanga family yaffe. Tuli baganda benyini kushe. What about other people? They are what? They are not intellectual? But yeah. Ulolabo eyewana mu Buganda, si Muganda. Waliwo omusajja nga bamuyita yetu Maserwadda nayira abo bannabako gye bava Kiringa Kiringa bwe yava okusoma mukaga yetuuma Kiringa mutani wanda Sibonye najjako Serwadda naye nze bannoonyereza mu family yaffe tuli baganda pure abaganda kushe oli Muganda ddala bagamba nti nedda ono omwana yatukyawa bukyayi ne family yabaki y'abaganda amweriyo Muganda wala bagamba omulundi musajja mulundi nga abantu baleka balimba kyabamanyi byo era nakigambye mukulu wange nabadde wa mukulu wange Sali manyi bakulu bange Sega wa Sali Sali omwogerako nnyo anti mama omunde tatu Sega wa azala Hamu batata baffe bebamu era omwana oyo yanyambye nnyo okubeerawo umanyi nti ndaba yayingira n'okutaasa embizibu byonna ne mutabaniwo nakola businze nga ngenda mu kyalo nga kiki ne mukubira essimu n'atagikwata Hamu ndowooza ali bize naye Kasumba bwajjanga bano ku Mande mwebaze Frank Gashumba nabadde neetaaga ambyulensi enzija ku kkubo wakola businze I use strong drugs bampa obutwa I was supposed to die in Syrians. Kandi Museveni gave me another job anonya nzita abantu abo mbatti. Atolina kutta abantu. I was poisoned 5 times. I'm using strong drugs to make him. The doctors are estimating that I will die in 3 years. I'm clocking 10 years. Why? I trained medical doctors. Abana bange ba doctor. Naye olumbe galugenda okutta saababuuliddeko abasegere bazeeka nenjivuga nakavuga emotoka emirundi eki go wavuze gwe kennyini ate simanyi kuvuga motoka sina negivuga emirundi eki wasobola vuga motoka nasanga abannuupu nga gwavuga nga gwadde ku steering abannuupu hey mirundi where are you going ogenda wa ngenda kunona mmole mulwadde gwegenda abannuupu olwo bayokya ekibuga nebankubira nebifaananyi nabo ng'oyambadde yero
ndimu mmotoka omuntu ogwo temuli muserikale osobola otambula weka mwami Tamale nkugambye entambula n'omuserikale mulekawo n'entambula ebyewaffe kushe nze nga ngenda okutambula olugendo mala kubamu ngenda mu kanisa nenkubamu lulikiriya wakubamu n'onyenyanyenyamu lulikiriya mutabani genda lulikiriya nenjivuga nebigamba balikiriya nentuuka mu Nnyendo nasanga ejjinja eriri mu Nnyendo beekuba bakola batya beekuba nayita nebaga tojja kuyitawo abaserikale ku road block ku toto nenkubamu genda endelea ono driver nakuba nenkubamu wamma ngende genda nekaka green nenjolekera Nnyendo ntuuka mu Nnyendo ng'ejjinja eririmu lyasirika omulundi ogwo watuuka ne disirika lyasirika. This is why I knew ti abaana abo bali coordinated tibirundire muleke talina buzibu nempita mu Nnyendo nga tewali dduuka lyonna liggula nenfuluma tewasanga abaserikale ku kkubo ng'abaserikale ba polisi babakuba amayinja badduka mu Nnyendo nenkonkona omusajja wa bbaala nemuganjakala kuteeka mu lifueri wagenda ne mu bbaala noonya omwenge nga waggule nga bw'ovuga nkugambye n'abapolisi bennyini baati ekyenewatamiira ng'ovuga mwami Tamale nenywa mwezi lifueri nenjikoleesa paka kalisiro ng'omwenge guli ku mutwe oba soba nze nkeera kumamu era omusajja yagambye kankubulire kulishendi tebagendago omusajja yagambye nti na mukazi wange ayina kyaki naye mu nnyumba mulimu ebyogera yadduse yasuze lyantoni bijja kuziramu n'eŋŋoma paka ejjoko lyeyo nga likufuuma ngonyomayo nalebye mukula sikwali nalebye mukula waliwo ebyogera mu manyumba g'abantu waliwo ebyogera mu nnyumba ebikubanja tewatwala sente zange bikubanja ate ojja kulabako n'ennagishi omanyi nti biyinza okunya mu nnyumba y'ennagishi ennene ng'ekiswa bajja kulya ne mu nnyumba ye paka ng'ejjoogo lyonna erimuli mu mutwe sirina kyennamukola nakano kakizonzalutwe katta abantu eberumukani akajjako pologa jokemu kubeera ddunga enkuba tetonnya otiisatiisa mwami Tamale kakati somakana akatabo ali okubyanira ddu engeri abasajja bakutawaanyiza mwenda omusajja amugamba engeri abasajja bakutawaanyiza boyogerako singa bakuba ddala ddu bannange omwana mwenda yabuuliridde munne mwenda atya amalogo mwenda yamugambye nti omusajja omulaba bamweyana naga naye waffe emmando yabamwena gye namuganje onookoma okujoga oyo omusajja yayagala munjuge sijja kwogera naawe I will never talk to these people tulisinkana mu webale lwaki agala nsomeka nakatabo tajja kunya hausa musatu tenyeza hausa radio 4 insonsoze n'ekikomika tenyeza musavu radio 7 era kali abegikoro bomukabakabaliga nange Adam Kog ne media consultant Joseph Tamale Mirundi mtabani wa Yohana Mirundi ne Mule Namatovu boyagala nnyo mwami Tamale mutani wa Yohana muzeyi yafa wagamba wamutera we motoka mwasula mama muzimu gwa kitange gwina Mercedes Benz niyo yono okwejalabya najja nagwe Kampala teriko namba mufuta sasula teina namba ya Brown Benz namu tuka kukolokota watu wafike najikuba zine mfulumamu mtoto waka anakimbia muzeyi na anakimbia wapi atena abula omuserikale yedduka emisindo okutta ku CPS n'emmotoka gye baali baleese ne bagirekawo nembogo teriiko mirundi yawadde omusolo eyo yo teyogerwako teriiko kapapula naaka ne bumulaleeta ennamba zino empya sijja ekiteeka njokalendo omulenzi wa Revenue ng'awandaka ladduka mulyoka mutegeere nti ettoko gyeriri emotoka nkadde yadda muzeeyi abeera muli n'ekikofiira nga yambala n'omuggo ayina muzzukulu woogo yagivuga nze kasangibeeramu natuuka omujozi n'agiyimiriza hey, what is this gentleman
You have nothing. Cause Katin Okasikere embassy. If you find a tree in an occupied area, you cut it down and you walk it away. Kukuloko tawa. Gono fulumam. Nemfulumam. Nalaba musajja mukulu wa kutomu. Mtoto wake anakimbia wapi? Nabula. Musirikali yaduka ni yali alese motoka. Yaduka paka ku CPS. Namuwanda kazi envunyumo nyuma. Eyango jikwata kunjikulekera. Wesi Gomez mugwamuze. Niyo abanyankole tibamanyidde okubaliyigidde kwono mukubene mujjawo. Mubejo neni mufu nakano kayizonza lutwe kayinza okujja ko programu yange nemu balumbe mandu eje batamanyi omulenzo yagenda ni ku bantu abajonga balumbe mandwa tabamanya nti oli mandu nalabe mwenda bali bakuyita muntu wa bulijjo ate mwenda yagambye toli muntu wa bulijjo mwenda yakyusiza olulimi yagambye nti baganda ni bagamba ti okatera mandwa abaziba bakuga nti okatere mandu anti ngini yeseze akayokale wakali byo mulenzo ne mukuba mu government ya Cesar ne mubejo ko ne mukubana duka ne mukubabuli wamu mubejo ko ne muwabira wafe yagambi nego okubye singadalo mukubye yagambi this man says agenda mu nsozi ngendayo nenkume byoto nenkukunamiza kuba sina kyenako ogenda mu nsozi n'okuma ebyoto emisambo giri mu nsozi n'okunama ejogo ateka sokunama sawa mwendo ogwekiro no kunyuma okubako linnya lye babuli kamukonna nebanakowa ne bajijo ejogo liryo neri mufumuka mu nyuma nokumugenda kale kakana mu mitamale nsoma kataba muna merundi yozamuniyamu emando jiniyamu Museveni yankanyuka kujirikiti ngambwa me to be an advisor nswera amazi oli kujirikiti eri jirikiti ya Museveni alisula kumbwa zifudde kasa Museveni yakuwa advisor we then katotuzo kubera kujirikiti mpaka because last week watugamba ngenda mukalu Museveni yakusula kujirikiti ngenda mukalu nogaba muhoza ze kununula okujjayo namujjayo ngoti yampa value kati ngenda mu elections Museveni kyatampadde nanjoga ng'atalina nnyabo gwe bakuba amagulu now kati ono omuko Museveni abadde 5 billion muwe emirundi se omuko ayingiddemu onole semanyi kati ndi wa Nuupu njagala okuba mukoyo mube temuleeta sente zammwe kati ndi wa Nuupu aikana okurosu nguze kadi ya Nuupu kukuba muleeta oyo n'obujozi bwayina mutwe nakulabako ddingo abadako kofiira kanuupu akaliko kateekako tokalina oyina kakofiira kajero let me tell you omukazi ayingidde obusiraamu mumukolaki mumukomera ne bwaba waffe nga omukazi takomolwa to join another party bamaze kulaba kukiri naye Museveni emyaka 10 nga mukoddome wanyamu anyalamu aniyamu family yaffe mb'omukajja kumpangula nga mpangula gwe nawabire waffe mu nsozi ne bajja kusimbako abantu because be balina sente nabano bagamba you don't have money nabano bagamba to help him tujjewo abantu bonna nedda I don't want saagala mujje wanjagala wangule ejjogo ly'omulenzo erimudidde mu mutwe because tobasinza sente mu mitamali it's not money. But if it was money, every beautiful woman would be a prostitute. But you use it, but you need but you omukogwe bakuba. Liability ya Museveni mukodumiwe ya ina amata, ya ine nyama, ya ine mwanyi, ya ine buli kimu. This man has caused Museveni problems. Abantu bakagwani. Nze n'omusiri gw'emmanyi gwayika 10 ewaffe. Emwanyi baziyoola ekiro. Kakati omuvuka walibe ajja kuyinyiriza ng'ente ennume agamena zatujjeko omusolo ajja kola ki ajja kuyinyiriza ng'ente ennume nze ndi mulunzi wante bw'oyagala okubba ente ennume osonseka akati mu nkazi esaze ekuwerekera erowooza ewugibba ennume kati ono omulenzi wa revenue authority
agenda kunyirira kasome ali ku radio 4 ne radio 7 akatoba kaita how scientific elections should be managed. Ndaba kuona ekifaananyi kya Mwami Museveni ng'atunula bw'ati mu lenses ngali mu kamera yakuwani tani wa mirundi bamuniyamu eyetise byawaffe naye olikkiriza ddi nti abasajja bano bakuba ne bakufulumya State House bakyakukuba mpaka kati babawa sente ne bazitwala nagendayo kalayiko gwe kungu pita advisor ebintu bino nkole ng'ezzike kono myana advisor omu Museveni anywhere kwa tusomere ngendo baka tuambe nkuba bamanyunga kuwangulemu era bagambye nti Museveni yekyakola yamulekerawo sente zetakola. Yes, motoka yange naki nzijayo kasimu soma siriddamu kukola mu gavumenti ya Museveni kusa okujjako ng'omukoyo abiddwa nadduka nekizonza lutwe. Omukoyo ndimutegeera kuba simumanyi ne kansoma akatabo wano nekizonza lutwe simumanyi ndibategeera kale katukasome wano how scientific elections should be managed. Kawandikibwa Joseph Tamale Mironde era nga yakamaliriza ennaku z'omwezi ziraba naye anti abaana bagenda babujja kaliko cover bill simanyi lwaki okay well wantandikira content to be used during campaigns kale nesimu yange recorder yino kweri tosobola kulanga ti we recording. It doesn't only even to handle his phone mwaba kuwata buli wamu nakati nyizo babuli ekimutudde mu meeting. Did they say you don't know to bazala bidoli babinyemu babinyolu to den ndakise waf. Okay, fine. Did you say they said you don't know how to handle your phone? Yes. Inga bunakunda bwe kwatire simu. Abayogera ngonanya ku bantu abanyolamu naye muganda wange ojozi family yange abana ne batasoma ngera kumaja nenkaba ti abana bange ne batasoma ku mulembe kubanga oli omukani ku bantu omukania n'okukkiriza niemu anyolemu nedda omukaji oze nnyo famire yange batujoze ne batunyako ne batunyalamu tuli bidoli byabwe ekitoli bakikanyuka abantu bakiniemu bakinyalemu nabakola ekibasajja mmwe okugirira famire yange ne muginiamu omukono aniamu nanyalamu omukono nafumula enagisi sezala wa mukolaki ndawaba waffe mu nsozi ejogolire mufumu nokwata omwana wa munne yasoma n'omukanyuka kujirikite kubasuula embwa. Museveni musajja tumukubireko mu ngalo nti nsobola gera ku advisor 1.7 nswera amazzi amaze kubanga ki ate gye buli nongambo kuba bakulonda okuva mu Museveni we yakulonda jiweze myaka emeka balaba ku video ne bagamba 2014 ti Museveni yagamba kakimulekerewe so 2014 is that money 2014 ejogo mukono lyone ku bantu so 6 years nabagamba nti omukayi n'abantu beyatunda ebweru nembagamba nti kasajja akazonzo kalinga olukusirwa embisi tokuma bantu nedda mu kayina olutero kagenda oli kumpewo so since 2014 okuba bakulonda je myaka emeka mukaga gatako jenena and I never enter there ngamba B14 okugenda mu office ya Museveni ya 1.7 ngenda mu saboli yange I go to my shrine sasa ntozimulekereza entono nozilekayo kwa account nezibere bwa mulenzo ono bali bangoberaki nemuhozi ayina kyampa nemuhozi yadduka nemuhozi omuvuddemu ayina kyampa je nemuhozi omuvuddemu andi nkubuulire nga wawana muhozi wano Museveni yankuba ye Museveni alowooza tiwaliwo olunaku olumu lwenditula ne mukoddomiwe no nga wawana omuteeko gwaliko nekizunza lutwe is Museveni fighting me. President cannot fight. Omusajja yajja kanko. He cannot fight and gives you a position. Yete tantegeera. Kyobula bagamba 5 billion to the region. Ngali mwena nswera amazi. NRM. Era omulambwe. Omulambo. NRM eno kango omulambwe. Sinza jingiramu.
kuba ebiraka mu mpale nja kuyitamu I'll get money NRM no be independent I will not be independent obe wala PRU njogole omukona ani yakuba antwalo kuwoza nti ndi musiru simanyi choice NRM gye batagala ina abaka parliament abasoma mu bisatu NRM gye batagala esimbyo candidate kuba president nawangule banga lyonna walolabeko Habyarimana zana kuijana Habyarimana yakolanga zana kuijana 10 bamutwala emisinde Kagama agamba zina kuijana lwaki ina police ngabantu bonna 10 bakuwagala Bashir naye wangula n'ebitundu bisoma mu kinana waliwo omusajja amutwala talinnya we Romania mutegere Lushenshiko nasomera Romania intelligence Lushenshiko yawangula ka 99% mwezi ogu bamutwala akakaba bamutwala talinnya bamutwala akakaba bamukute talinnya kugambi ne mukazi we babata atenga mutabani wabwe yatumira special forces ejana kuijana chikomi ku chikomi kati ani awandikiddwa babbi sente okay tugentandikira wenyini babbi sente bali mukuwandika bagera mwenda ku 10 you tell me how many are we having a census for the first time? No. A census is a public holiday. Yes. Nemo 7 years yasobola okufuga eggwanga lino nga n'abasajja babba ssente za census nabo ne babeerawo. No, okubala kukyagenda mu maaso. Bagambye 10 days. No. Kuva ku Friday last week. Don't blame the stupidity. This is the first time for Uganda to count its citizens. He's carried out in a day. One. Nabala, ekyalo kyewafu. Ne mukulu wange yagambye yabala. Ekyalo kimu. Ne mu byenyo. Nalabye akakazi akaya ng'olinako. Nayoko ne kafuluma ne tukayola. Waki obukazi bajja buyola. Ayina mukazi wa sente bazi ba census Rwanda bye naye. Nakulabye n'akakazi ng'okali kati. Ningamba naye ako. Bachwe you cannot count a country for 4 days. Uganda is, what about Kenya? 10, not 4. What about the United States? These are idiots. They expanded to justify. Who are there? Ani abalabiyeko. Muveyo. Abantu bakitege day. Nabana bali nafuna results ziri genuine. For what? In fact, NRM should hide. Isagire head. Why? You said you have 17 million. 18 mu register. 18. No imputa from which population? Abana were wone mukazi wo. Abana babasinga obunjo kamu. Enali mwe badegenda kunama. Atuke bana 18 million. 18 million baziva muba. No kati abenali mwe abagala okubba sente. Bakiyingira mu before. Census badegenda bawe mula kyobera census bagipamiyemu teriyo tebabala bali ruto nange nebuuze wange kuva ku lwakutano ntuddewa. Where do you find a census that lasts 60 days? 10. A census is held once bazi badat wali over 300 million. Nze Museveni lwaba ayogera ku census ng'anjijjako TV yange. I'm not a fool. Because they are using Museveni. Because abantu babuuza tulinze tutubalaba muveyo sente bazibye muveyo mudeyo mukole abantu balinda bano babbi bafere bwenta amasimu wana abantu baga tubalinze tebalabika baliwa babuuza nange babuuza nze baliwa nini nkwata akakazi ngako nze nakalabiko babadde na kalina okukali abutijja batugoche generation ejja that will be wrong. Nkubolidde abafere bagezi zino sente bazitutte but it has helped them. What population can NRM get 17 million people or 18 to vote? Tell you ebaya million bako nkukutinga dine just nebo batula mu yumba ka maya anzala amagulu kamuli ne abasiru abali wonze nagana ne ovuma nyuma ngenda mu saboli yange nenkola set nibifijja kujogeba ebaze wona bekubala ekyengera
one ekyengera tebazze ne wazana tebabaze n'ekyengera kati kufe mutugatte ku plus bali luddawa sente bazirya bazirya essubi nti bajja kujja kubanga buli kamane bakabba executive director wa yombwa ngomazi let me tell you Ugandans don't believe. Yes, he's an idiot. No. I'm a mass communicator, you know it. Don't abuse people. Let me tell you. Ugandans know. What's the purpose? When about the goodie badge? What's the purpose of counting the people? To arrange for you how? To plan for the failure to arrange for us. Is it because you did not take a census? Maya. No loving. Be still. They are out of touch with the population. So, balikoze ki there? Tewali abantu bakyagala census sayina makulu. Because 10 years later, abantu babuuza ne tubane issues mu preparation. Twasiba kubala 2014. Yes. It was expected maybe 20. Yayogeranga bannayuganda obukadde 17. Let me tell you, jongo nebaliyo sente nebanyo netuli bakwatira wano tujja bakwatira bave oyo akulira ekitongole ekyo bamunywereze wano babbi sente bazitutte and Ugandans don't mind. What do we get from census? All countries do. NRM ina 18 million people. Ngezijja mu population y'abantu bameka kyobulaba abagezi bakirinyemu kati bagenda baga nti bannayuganda bali obukadde 10 maya nalyo akakazaka kobadde abakalubindi baba basiru mu Uganda nebyabaga waliwo wemmengo waliwo naniamu wali umanyika lubindi bazikola abachina ti ekalubindi man is intelligent ne mbatunulye mwenda ina kalubindi ne ataba ina kalubindi bebasiru Mwenda is a highly intelligent man. I like him. Abaina galubindi bebasiru. Galubindi zina kuleka kugeza nyukuta. Ne mulimu kabira nga galubindi. Harayivoli atu olabaya mbate atusi. Anita Mong. President yasabye government ya Bungereza erago bukakafu. Obaddala ino bukaka ebweru. What is important? Chobola bayi bonna basiru abalimu bonna bawumba tutu bafungula ndiga what you want from the IGG's office is simple. I told you if your daughter or girl or boy registered 4 points in the primary exams no gende buddu ne bamugoba if you are arguing in an authority over discrimination, you must bring those who have 6. Chikugambia chitegedde. Nti babange buddo batwala bona. Bakoma kubona. Omwana wona afuna bona ne bamugoba. Nga waliwo ow'omukaaga. Bw'obuulira ensi nti ab'ebuddo bajozi. Bakuwuliriza. Oba ab'ekisubi bajozi. Basosola. Bakuwuliriza. Person will listen to you. Yes. Kati today. Beti kami ubongo tayina. Tayina. The argument would be Amongi did not declare. Beti kami, tell us if you are an intelligent person. Tell us 10 Ugandans who own property in Europe, everywhere, who have declared them. Hey. You're challenging the IGG. You're challenging the IGG. Okutubulira abayina byobugagga abalala mu nsendala. Yevas. Kubanga President Baro yatugambye nti ajija mwanjira. Ejoko okunia ku bantu banyalamu. Fatuyina obwongo. Omukata ayinza kunniyamu. Kana akasajja katta omwana wange tujja omwecha kutta munne. Bible egamba omuyalita munne. Eyagambye President ye Deputy IGG Patricia Achan Okiria. Yagambye President okusula ku President. Oyonga namukubye tasulawo. Yagambye President. Oyo mukazi nga namukubye anuka nkamazi. Yanita Mongo te revealing bya bugagga bye. Yes. Ebiri ebweru wegwanga. Kati batubuli. Nti ye gundi yaleta nabitulaga. Bwe mate mubirese you are idiot.
The High Geezer office is composed of idiots. Oyagala babuulire eggwanga abalala abakikola nti Adamu ayine Kenya tamala ayina mu America bano bali ya Merishi mazi na mazi. How many Ugandans in this category who declared tindire njumbe iranda ndalu if there is none nkubira amongi mukalo better more ekyakugana okuteeka sente wano ku zip. Yes, is it for public consumption? Wano waliwo obujozi obuniye ku bantu mbu sente zirina kubaba hamu bamubene balekaniza balina kunyo oba baniya ne banyala. That's one. Yes. Two is a long process. We have the Luchamuzi case. Speaker yamujja mu parliament. Luchamuzi yali bamugulira ennyumba eyenguzi abayindi ne boogera ku kibira ky'Ebutamiira. Nga Luchamuzi bwagirikira yaninga abayindi Luchamuzi was grave. Yaga sije ko yuma nabitesa mama wange mukadde. When second on the recommendation of the high gig circuit Luchamuzi yaleza mwana ne Luchamuzi ba it is now a court issue. Why didn't you declare anti mu Uganda since ka avani kumantu abafumole nagisi abania ne banyala bote bayinayo ayinagowa ayina buli kimu ye tayinayo bizimbe natambulanga nabo nga bogende Rwanda bakubulako bebaniamu nagisi feti inokuba abavu. No, what did I take a vow of poverty? Nti mukanyi no kunjavuwa zanjavuwa lizeddala. Radio 4. Hello. Sabo abasinise message bwebali abagoberera wano onagambye kungwe bali kuwereza tamale mutuufu mazima kaabe ensonga y'enguzi yereso obuze omunsi ya Uganda tewali no kuvola wadda kuwa wadda kebalenyo wanagamba kungu. It's me Free Boy Jahaguzi. Just thanks for your program. We love you too. Thanks for and keep it Radio 407. Asante ndugu. Naye mwami miruondi lwachi yagala nnyo sente ng'omuntu ata kwatanga ko sente wamala bwagamba. Onagamba thanks for the program. I always follow you in all your programs. Miruondi staff today, but the problem with NRM, they embrace each other. The consumer message, Mami Tamale. Okay, the consumer message. Okay. Wefuge, nsome message z'abantu. Museveni agane mukodumi w'okunie ku bantu. Twajja muweereza banyaffe basula bakokolima. Sula nkokolima lwa mukodumi wa Museveni. Museveni ampa ebintu byonna Rich Mirundi. Yes, and you, what about a rich you? A joke. A joke in Yatimufomola. Then, but be tuned. Number one. The Muslim solo combo of minister. Muslim solo combo of minister named Bukola. Need to quite a come to name to the cabinet. I want to go home. I have decided to campaign. Bakomie mbuvera NRM party manye independence nsuira mazi sabo wabali kuuliriza ono Shaban okuva n'ebimira. Yes, Shaban wabali tukutira mwami mirandira mu studio ali wano tamale tukwebaza emirimu gyowereza eggwanga naye olabye nnyo okuweereza eggwanga naye ng'ate toyandiddwa. So mukyamala emirundi naffe eno wansi weetuse we tuli era getukaaba getukumba era ojja kuguma kuba ye gavumenti gyobaddemu emyaka emeka era olabye ekirabo kye baakuwa kyakuweereza ne banno bafulufiga ne bakuwa bukyamaani mube ng'ate mubeera mu ofiisi emu ne bukyamaani omusajja nga tamala emirundi nagata ne bukyamaani fulufiga nagana ogendayo kyabujoozi oyagambye ekifo kye bakuwa kyabujozi naye akuwagira. Hello ndugu
Aramungu. Sebo li ku radio yo radio nene. Bona Augustine okuva Kyankwanzi. Augustine yes. Bamerero amutamale mirundi ngansobedde. Chichi. Nga mukambwe muzibu. Abo ababanje anje bulungi naye atenya ali. Abayomba baseka. Balebe kayomba ngaseka. Batujjoze omukono atunyemu n'atunyolo najja ku program zange ngajjako zaaki. Nyamukulu muri ali ku simu agambe NRM kibina kya bukyesonyiwe. No. Njagala kubanja bulungi mu byobanja naye nedde kibina. You are stupid. Have you ever seen me with your card? You are an idiot. You are stupid komanyoko. Liko radio 4. Salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Obalo kubera ne muzeita maluri. Sebo li kunsonsoze. Ono waliendo mwambi okusinzireka kumiro. Obufunza okitibwa. Fatubadde tumusaba tuti baba ayogera ku radio akakane obusungu ataleke ngala akaba bwakaba. Ata abana wakaba nakakane ne mukodomyo ya musumbu omutwe na yaja anti agambya ine mando amusindikire radu. Mubwatule naye bamutegere ndi muzeita amaleja ali kungu nkwagala nnyo ne radio 4 kankubuulire buli musiru obusiru obuli bwe buti a human being remains a human being everywhere you are. Emotions shedding tears kawunda yatambulanga n'akatambala ke aka white awe Zambia iwe Zambia ng'obwalaba ekimulumi akabamu naye n'okwata omwana wa muno n'omunyamu omwana wa munesoma masters n'omukanyuka kujirikiti kuba mukalagidde nti president alagidde 5 billion. Kongo, thanks for the show. Amwabiona Isaac from Masede, thanks for hosting Mironde. Webale nyo olunagamba kungu webale akuberanga ku radio 4 Adamu wanjaye webale baba ko botya muganda wange baba ndi wano mwidinda mu buwenge nankwenda ino luboko Charles nze nsinga okwenda tamale mirundi ida kwene olete kwene kitangala lwaki wekibye mu Buganda yonka ida kwaidanga idinda ku baba ai walekera okwida ate watuko watusubiza kati otatandika okuida yo ida abantu bakwenda okuiza amatero kwane kizinga najange usoga nibagandi omudala kwako erongo ne ku bantu alumba kyaba bagamba ki munani anyolo nalumba ne kyabazinga nalumba buli muntu agenda afumule nakisi ogambye ogenze mu nubu buchania ne kadi enupu njikuza tosobola kubera mbo emas be an independent ngasigena mu Piero yo omulizania nagamba professor Museveni yatugambye 5 billion 01 tayina retain that money. I will get sponsors but I cannot be an NRM man to carry NRM flag consensus wano mukwanyo wabalejo hello kayagala anfuga niemu wala kweleze gwanga sebo li consensus Steve Nakasongola yes ndogo omwami tamale ngala yabanaye mukwano gwange naye mbadde mubuuza ebiteega n'amasasi kiriwo ekisinga amaanyi ekyokubiri omwami tamale ekibiina na ssente kiriwo ekyasinga okwagala mu Uganda kibiina ne ssente kyosando musiru kankubuulire okumanya oyo omusajja musiru mu politics gwange guess what ofunamu ki tindakolera Museveni emyaka 10 ng'emmeeza y'entebe twakola dda Museveni setters wa bayimbi radio 4 nti abantu bakuba ebintu byange bafulu figure sebo bayakola dda oli ku radio 4 ono Alfred ogamba ki Alfred okay abale nyo Alfred mufiridwa genda kwesima bangoberere nsoleko omwentalo Nego ebyo nabitambuza mukania ku kusula ddalu ne kizunza lutu abakutawanya bangoberere nsoleko omweddalu Adam if Tamale needs his money let him go government enemye yasina gambi if you want money kangende mu bantu yes if you want money someone says go back to government Museveni yabadde 5 billion nibadde mbyo obusiru ayina okuba ngali enali loteni wana kungwa wale tueleza esebo ono mukisa okuvane na tete yesebo bade sala tamale mirundi atukolereyo luyimba deleiti bakole kolabo ani stupid
oyo musiru gwe nga togikola noli no kati ekyo bwe bali bakizaala kyayita nyuma Sebo onsonso zikwoli na manager for right Senguri Sebo mbufunze yawale kutuwereza ada mukungu kale wekitiibwa naye tamale mirundi kati nga nsobedde ate akyuse nagenda munuupu. No, my children are not going to school. Agume mbeera bwetyo tulina ali mbeera nakolera Museveni emyaka 14 wamukolera kigwe wembwa. Congo greetings to Honorable Alan Apgonza Akawagame Francis oyo mundabire. Hello? Okay. Ku Radio 4. Sebo oli kunsonso zi. Okay, oyo talina. Ku Radio 4. Hello? Amanya ne Josinzide? Ndibonsa Mariam. Oh, Mariam sanso kuuliza. Etama emirundi emyaka gye gyawummule. Ayagala emyaka 7 akyagala office. Atinganye nina emyaka 7 gwo yanzala koma. Wummula ate Museveni ekintu kye ne waba wa kinda tujjamu akalulu naye gwe wummula. Bye byange. Mariam osinzidewa. Genda komano nakolole. Man intellectual. They released the 5 billion. Yes, for you. An arrogant man said, only to give this money, he must be an NRM. A rotten institution. Chibina. Sisobola kuchetika. Chivundu. Chinuka. No man wa Museveni nakole. Yabagenda kuwangula kalubiri abiri mukaga. Then kibakitegeza mwa Museveni wako mutagenda kuwangula. Asobola kola hanging parliament. President wajjo NRM okwesimbawo abantu tebamulonda mu Bufaransa tujita cohabitation obera president katoyina bakaba parliament NRM egenda kufunayo ngebajjawa abantu ko they have over 300 now ekyanyiza kungamba omujese na nyoro obala kwa bamanyi obala kwa bamanyi nti oyagala nyo must have a yellow flag oyagala nyo NRM sisobola njikoye njifuna mungi we wonyamu Singati ya yogede. Ayagala okwogera nange. Nzo yani akubantu. Ayagala okwogera nange. Yekamu fulumwe pafu. Simu yange yeyo 055 eyo private number yange. Mumitamuli wefuge. Wefuge. 055 ye number yange personal o inza no kunkubira ntwogera nga tumaliriza wano 055 abantu tumaliriza n'olusu lwako oluvudde mu demu nga tuzeemu